Popin Media. Saba wekitiibwa Museveni waliwo ettaka mayiro akenda lyo teririiko Land Road eryo waligaanira liri mu Central Government era ettaka ennene e Bugerere erisinga obungi ku ttaka lya Bugerere liri ku mayiro ako akaki akenda. Kati eryo mayiro akenda eritaliiko Land Road ani aligobako abantu okujjako nga mwami Museveni n'abakkiriza nti abagoba abantu basibuka mu ntuuyo n'olaba abantu ne bajja e Bugerere ne beewa square ya mayiro yaki yettaka. Mulaba Kolas oyo gwe bagenda okubakolera tumwebaza kubanga sente za muwaki naye Kolas oyo anoonya ettaka lyammwe kuba bamaze okutwala eno yiika ne yiika z'ettaka kati batandika okola Kolas bajje kuki ku ttaka lyabwe. Kati mwami Museveni bwajja eno nga talina ansa ku bigambo ebyo kyakola kwe kwebuzaabuza nadda kuze namboze waabwe n'avuma n'alengesa naye nze sijja munyiigira ekizibu kyalimu nange nkiraba. Bagamba nti omuggo ogunaakutta gukwasa ne gunkanaga naye nga gwo gukutwala gukukola ki? Kyagulanyi amukutte entege n'amagulu. Kati erinnya Kyagulanyi alitya ye kwe kwogerawo eryange Nambooze gye yayigga edda. Mbadde nsaba bambega abali wano banyambe baŋŋambire pulezidenti nti nagejjamuko. Sijja kulekeraawo okumuwa ekitiibwa kubanga mazima mwami Museveni ali myaka gya mukadde wange taata wange eyambulako. N'olwekyo nze njasigala nga muwe kiki ekitiibwa naye kanjogere ku bye yabadde ayogerako. Bwe yatuuse e Bugerere wano ekibba ttaka we kikudde ejjembe nga talina ansa gy'abawa n'abagamba nti Nambooze ye yabyonoona. Basabo ne banyabo kituufu mwami Museveni yaleeta etteeka erijjako bannannyini ttaka obuyinza ng'agamba nti abuwa wa bibanja. Kwe kugamba nti yagamba nti ow'ettaka takyalina buyinza kulamula busuulu, nti ow'ettaka takyalina buyinza kusaba nfujjo. Gavumenti yekka yejja okumulagiranga ssente z'anaakusolooza. Wabula twali tulowooza mbu asaasidde ba bibanja naye tugenza okiraba nti yayagala kutengula mwoyo gwa bannannyini ttaka. Kati nannyini ttaka oli eyalifuna mu gw'olwenda buli waawulira nti ye bw'otudde ku ttaka lye olinako amayumba ogapangisa emitwalo 10,15,20 naye nga y'omuwa siringi 1,000 oba bali ewaffe emitwalo 4 kyakola kwe kutunda ettaka lye. Kyokka bw'aliguzizza ye ate tawulira mateeka ye tajja kulinda muwaluki 1,000 yooli akumwa mundu era ejja kwata mundu bwe wanoomugambira nti nkuwa 1,000 nga yeekwasa nti nannyini ttaka yakutunda. So nga mu kugula naye aba yagula kiri ekyo1,000 naye olw'okuba ye mwana wa boobo 1,000 talukola ki? Talukwata akugoba ng'agamba nannyini ttaka yakugoba. Omuntu agamba ow'ekibanja nti towa ow'ettaka busuulu yenga n'omuntu awa ente amagezi nti towa mukama w'amata kubanga ente kasitata wa munyini w'amata ekiddamu bagikwata gitwala wakiso ewa sentamu. N'olwekyo basabo ne banyabo eyatabangula entegeeragana yannannyini ttaka n'ow'ekibanja yoyo eyateekawo etteeka erigamba nti ajja kubba ku nannyini ttaka akuwe ate n'atakubbira kumalayo. Ffe ne Kyagulanyi tugamba ki? Tugamba nga mutukwasiza obuyinza nga 15
ettaka. Nannyini ttaka omu gwe tumanyi ye Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka nga mutudde ku ttaka lye mumuwe obusuulu obusaanidde. Ate era naye bw'anaaba abafunamu busuulu kiringa kyembagambye, bw'eba enteeyo ekuwamata osobola okisala. Nannyini ttaka bw'anaaba akufunamu busuulu tajja kugobaganya. Omuntu yekka agenda okumalawo obubbi bw'ettaka, okubba ettaka, ekibba ettaka n'ekigoba bantu, agenda kubeera Kyagulanyi Ssenta mu mitendo. Tosobola kugoba mubbi wa ttaka nga nawe wali olibbyeko. Basobola bannyabo kubanga tasobola kugoba bantu be. Abaami abaaleeta tebasobola kugoba bantu. Abantu abagoba abantu bebo abantu abalina emmundu nga ye bakola ki? Ye bawagira. Nolwekyo abantu b'ebisaana njagala okubalaamira nga nange bwe nalamira ti buli myaka ana Mukama Katonda ataasa abantu be. Gyali myaka ana Katonda n'ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ya Misiri, era gyali myaka ana Katonda n'atuusa abaana ba Isirayiri ova mu ddungu. Zaali nnaku ana